kati nga gumubojja lwaguzjeyo nga gumubojja agujjeyo nekinaguta nga naye guli kooki nkuyamba ate onjira ne bamugamba ye musajja ali kooki n'agamba no the nature y'omusota kubojja ekikula kyange kuyamba so sijja kufuuka musota because it's a snake I should be a snake. I wish fena tufuna ekintu bwe kityo mu mitima gyaffe temujja kifuna kubanga ebyo birungo tebiri mu mmwe biri mu bantu Katonda bye yabiteekamu ng'okwagala kwe bwe kuli ekyokubiri ekyo kirungo ekiri mu muntu omugezi si buli muntu nti mugezi budimandinga nti buli muntu abeere mugezi Katonda oba omusabye ekinene kubanga tekiri mu butonzi si kya butonzi si buli omuntu akirina ekirungo ekyo I know, I understand. Katonda amagezi yagagaba kati ateekateeka nagana nedda tyona ajja kubeera bad example tibona ayogeranga ku muntu omusiru ensi ijja kubanga ng'emumanyiiko agamba gundi twakayanako n'omubaka omu ku parliament nga tukayana ku mubaka kyasinga obusiru ng'alina gwamanyi nange nina gwe mmanyi oluvannyuma nakizuula nti actually fembi twali bakyamu kubanga bombi be twali tulowoozaako waliwo omubaka omulala basinga obusiru naye nga ffe twamulonda omanyi Plato kyagamba nti abantu balonda nti ensi zibeera zilonda abakulembeze abazifaanana ng'oyo reflection yammwe waliwo gwe yavaamu mu parliament twalina mu parliament ey'omwenda bamuyita Waluswaka sandi kyogeddeko naye Ssemujju yakyogera ne kifuuka public Waluswaka twali tukola etteeka baliyita securities in movable assets olina emmotoka yo kubanga mwali temulina kintu kiri regulating ase ffe twalireeta ne Niwagaba oyo Wilfred Niwagaba kati olw'okuba mwalimu ekigambo securities natuteeka ku order whether it is in order to proceed and discuss such an important law dealing with national security nga minister wa security taliimu minister wa defense taliimu kadaga namugamba ate ebya security biyingiriddemu namugamba Madam Speaker read the title namugamba nedda soma content tebikwatagana na security nti bikwatagana na misingo naga omanyi ffe tetusomeyo okusoma twabirekerawo baseggona ffe tuli bakada naye kati yakomyewo yaziye mu parliament yakomyewo mu parliament abantu bamuwadde abantu bamuwadde bamufulumyamu kati yakomyewo actually twalinayo mu ya 10 kati muyegundi mu ya 11 n'atadda kati yakomyewo naye kati bwetunulira brains eziyingira mu parliament zetuteekayo gwe okusinziira bw'oziraba osobola zidescribing otya off the camera it's pathetic. Welcome to yet another edition of Share with RKB. Hope all is well. Mukama tumwebaza kubanga abakumye. So today with me ku RKB ndi ne Honorable Medard Sseggona eyaweerezako obwakabaka bwa Buganda ate era nga taata omwami mufumbo atuludde wabula ate nga lawyer omunamateeka omutendeke kwegamba agwa mu bikowa bingi awamu n'okuba chairperson wa Kosase ate era nga yabadde akiikirira abantu b'e Busiro South East era nga ye Honorable Sseggona Medard akali amaggwa simanyi kyali yeyita sinze ndiyeyita mba negamba ki abampita be baŋŋamba kali amaggwa yes linnya lyange so abampita be bampita nze seeyita ate mba negamba bana ensanyusa okubeerako naawe so ngamanyi wembadde nkuyayanira okutulako naawe kisa kya Katonda Katonda akumpadde byonna byobadde oteekateeka okumpa mbiteekewo omukisa guzze obimpe omanyi nze nga nkyali ku Super FM abalabe bange banakumusobako ekigambo Super FM because gye natandikira amawulire nali nga nkuwulira naye nga sifangayo nnyo kuwa budde naye olunaku lwe baba basiba maama wange omulungi Lubega najja n'akaaba gaali lubuto neŋŋamba bambi nayimira mu ngatto ze nakubamu akafaananyi nga nze mukyalo oyo omanyi waliwo obeera olubuto ng'owulira omwami we omwagala bitya kati nga ndaba alaba ati bagala njagala mwami wange senjagala mwami wange so okuboneka okuba nga nkugoberera ye omwana oyo kati yenkana ki kazi mukulu ayingidde senior 4 for real yeah Katonda mwesigwa amiina
So ebiseera ndaliko okugoberera nga ndaba obuweereza bwakabaka bwa Buganda kati netandika nentuusa ekisa nembuuza naye mu biseera byo nembuuza naye honorable alekawo atya bino okuba nga alimu kubanga n'okuweereza Ssaabasajja era nayo byabufuzi ebyobufuzi ebitaliimu bikonde so clean and neat okujja muno olwokaano olujjudde dirty politics. Okusooka nakyo tekyali kya buvunaanyizibwa obutangoberera okutuusa nga bansibye kubanga bw'obanga togoberera minisita wa Kabaka ayogerera obwakabaka w'amawulire nga ne rediyo gy'oliko yagitwala tekyali kya buvunaanyizibwa naye nja kukusonyiwa kubanga kirabika kyali kikolwa kya buto. Mbirikawo ntya buli Muganda w'emyaka gyange amanyi nti emirimu gyonna gye tukola buba lutabaalo ku lwa Kabaka. Omuganda ne bw'afumita omusu ndowooza mu bintu bye bayigga ng'oggyeko enswa n'enseenene Abaganda mu bye bayigga omusu kasolo akasembayo obutono. Naye era Omuganda bwe yakafumitanga effumu ng'akalaamiriza n'akagamba nti ku lwa Kabaka. N'olwekyo emirimu gyonna gye tukola tubeera ku deployment ya Kabaka. Motivation yali nti obwakabaka bwa Buganda oba ekitundu kya Buganda ensi ya Buganda mu Uganda eyawamu omutindo gwali guserebye nnyo mu bukulembeze. Bukulembeze ki? Mu gavumenti eya wakati. Yes sir. Mulaba abantu bali mu parliament ababaka ba Buganda bangi si bonna naye bangi nga be basembayo okutegeera ensonga. Tugamba naye ffe tuliko ki? Bwe baleeta ababaka abasembye abasinze okuteesa obubi abatateesezza basse kibotte kabava mu Buganda. Eyo ensonga emu yaliko n'ekigireeta twakizuula nkizudde ndi mu parliament. Yes sir. Omubaka w'e Kabaale omubaka wa Arua mu constituency bwe wafaayo omuntu tebakaayana nnyo nti alina okujja n'aziika kubanga bakimanyi nti ali wala. Akwata emitwalo 5 oba 10 n'agiweereza ne baziika ne bagamba omubaka atuweereza obubaka amabugo. Yes. Nziiseeyo mikwano gyange bafiiriddwa ne tugendayo. Omubaka bw'aweereza emitwalo 10 bantu ne bakuba mu ngalo naye nga tazze. Ewaffe wano e Buganda ababaka ekyabalemesa okuteesa nga ne bwe luba lubuto oluvuddemu baagala agende n'ayingira ennyumba azimbye ennyumba y'eggoloofa oba ennyumba ey'ekika kyonna ayagala omubaka abeerewo abatiza omwana omubaka alina okujja olw'okuba wano kumpi nga tudduka ne mu parliament ne tudduka tugende tuziike ne tudda. Kapressure ako kakati eno oleka bateesa nga si kapressure ku muntu kikaveeko kubanga it's a choice osazeewo bw'otyo oba osazeewo bulungi oba bubi kireke naye loss the collateral loss okufiirizibwa eri eggwanga oluusi ne constituency yo ebiva mu ekyo. Olunaku lumu waaliwo projekiti y'amazzi oluvannyuma kwe twafuna amazzi extension y'amazzi agagabanya Wakiso town council ne tufunako n'agatugenda okutuuka Maya ne Kasenge eyo yonna nga projekiti eyo yali looni bagiteesaako tulabe ninga siya wano ninga tetulina koramu nimbaga wait a minute tetulina koramu kasita nayogera ekigambo koramu walanya nangamba sebo eno looni bwetayita olwaleero tye sente World Bank ezitwala Namibia nenfunvubira nengamba lwaki bagatwala awalala nga ffe tetugalina naffe tugeetaaga mu negotiations speaker olanya ze yatusindikamu naffe ne batwawulizaako naye kati kuba mwakafaananyi nti ekikemo singa kyajja nti kwolwo ngende nziike constituency nene ng'eyange mwosula ogimanyi nene tewaliiwo olunaku luziba ne lukya
nga temuliimu mufu. Kati singa okusalawo kwange kwali nti ngende ku mufu mu paalamenti ne sibeerayo ku ssaawa eyo amazzi gali gagenze. Naye n'ebirala nkulira akakiiko ka Public Accounts Committee okulira akakiiko ka Kosase ne bw'oba tokakulira naye ng'okatuulako. Akakiiko katudde kakola bajeti ya ggwanga, afiiriddwa ayagala ogende. Bw'oweerezaayo olubugo lwa mitwalo 10 baŋŋoola ebintu bibiri. Presence tolabise ne ssente owaddeyo ntono naye aŋŋoola yatadde mu kitabo 2,000 oba 1,000 oba obutateekamu. Kubanga babagamba nti ababaka bamwe babawasa ssente empitirivu era ku ezo kwe kuli ssente ezirunning economy ya constituency. Yes, kakati mulekeraawo okwenyumiririza mu butamanya. Ab'ebusiro mbeebaza nti kati bampadde freedom eddembe okwogera ku bintu bino. Kambyogere banvuma abaagala okunvuma nti mwayonooneka mulembe gwammwe naye nga bategedde kikendeeze pressure ku babaka abatuddidde mu bigere. Bakole ebyamagezi, bakole ebyamakulu, bwoleke kubeera nga weerowoozaako nga wekka. Then ofiirize community, ofiirize eggwanga. So twazuula ensonga eyo lwaki ababaka ba Buganda omutindo gw'okuteesa gwakka wansi. Era ojja kutunula nti nga bwe twayingira ttiimu nga bwe yayingira 2011 waakiri twateekawo ku njawulo. Waliwo abaatusooka baali abalungi. Ekyamazima omubaka nga mukulu wange Mike Kennedy Ssebalu si gwe naddira mu bigere naye naddira eyamuddira mu bigere mukyala Nakawuki. Toyinza kugamba nti omutindo gwa Ssebalu gwali wansi naye nga bamutaagula bamusika bamuzza eno bamuzza eri. Alina okuziika. Ffe tukiikirira constituencies zaffe. Nzaalibwa Busiro gye mbeera gye nkiikirira. Waliwo abalina omukisa nti bakiikirira ebitundu mwe batazaalibwa mwe batabeera. Oguno guba mukisa. Ba mukisa. Naye ate era nabo bw'ogenda obbatunuulira olw'okuba ensa eba ebulamu era tebalina bye bakola biri awo bya ensi yeyinza kwenyumirizaamu. Ensonga ey'okubiri eyantwala mu byobufuzi bino byoyise ebya ddate baatulangiranga nnyo bano abaabeeranga e Kampala nga batukasukira amayinja bagamba temuli balonde, ani ayinza n'obbalonda. Ne twerondamu abaali basinga obunafu omuli tugende tulondebwe tubalage bano abatuyeeya nti abali emmengo be baalemwa era ne tulondebwa. Muganda wange Mathias Mpuuga nange twavaayo basatu n'owekitiibwa ku Mama Nsamba ye yaliwo ebbaale. Akaasooka ako aka 2011 tebaamulonda, 2016 ne bamuleeta ne tugamba kati tubalaze kubanga ffe twavaayo nga tuli ba DP ye naavaayo nga WNRM n'agenda ne batamulonda olwaddako ne bamulonda. Netwagamba katubalageko ffe twali tusinga obuto mu kabinet ndowooza nga era ffe bayabayaba mu byenfuna tetwali bubi naye nga abatusinga kuba baali bakulu nga bakoledde emyaka mingi okusinga ku ffe kwegamba nga tetuleese gwogamba nti tuleese abanene ddala. Omuntu bwe yandigambye nti aleese ng'owekitiibwa Kaya Kavuma omugenzi, nti oba aleese ng'owekitiibwa Hubert Kibuuka, nti aleese Katikkiro Mayiga kati, nti aleese owekitiibwa Apollo Makubuya, wandigambye nti era baleeta bagagga baakaguze. Ne tujja ne batuwa akalulu nga si ka ssente ze saagula kalulu. Ze ntuusizza kufuluma sigula kalulu. Ako nawo no babuzibu. Abalonzi baagala nnyo wano. Kituufu. Bino emyaka egy'oluvannyuma ng'ofuuse omubaka era obeera owa ng'omuntu yenna abeera mu community y'abantu abalala naye okugamba nti ngenze mu kalulu omuntu aŋŋambe nti nze akange omala kumpa zino sikukkiriza ate kunjooga kutuuka ku ekyo. Nange sikukkiriza kwerengezza. Omanyi ze nagenda ne mukulembeze nga minisita wa Kabaka atandika atyo okkola ebyo. Birina klasi y'abantu ababikola tubirabye ennaku zino
oli ne bamuwa ssente ne bakola n'endagaano empandiike oli ne bamuwa ssente nga musanyufu muteeka ku kamera era babadde mubadde mumpita Busiro omusajja oyo mukodo of course si kyetonda kubanga si bbanja naye ate nga si kituufu so nagaana okuddaawo neewozeeko neegaani banne balimba siri mukodo enjawulo yange nali nagaana kukola obwakataala okugabira ku kamera Ruth ngenda kuwa $5,000 n'ogenda okuva ewange okutuuka mu kasitensi akaliraanyeewo nga buli omu agamba tuwe ku ssente omusajja ava kuwa $5,000 bikolebwa bantu bakopi bikolebwa bantu abatali bagezi bikolebwa bantu abataasoma bayibuli eyagamba nti ogwadde bwe gugaba ogwa kkono tegumanya so ne tugenda okulaga bannaffe abo nti actually bwe tuba tusazeewo okulondebwa tulondebwa we are electable. True. Oyogedde ku banno okubanga mwegatta ne banno nenzijukira ekibiina actually sijja nakiyita kibiina oba kisinde ekyassuubi omwavayo nga ali ggwe Mubaka Nambooze ne yani ono yaba Ssemuju n'omulala naye kuga ne mukola ekisinde n'abalala ne mukola ekisinde kya ssuubi ate tugamba abo kakati abantu baffe bazze abaana b'enda ya Nakalama ate tugenda okulaba ate mugenzi w'Ambabazi era ne muvayo w'Ambabazi era mwasituka mwena ne mugenda mu Nuupu kati muli ffe ne tutandika okwebuuza abamu ku ffe ne tugamba naye abantu bano bonna b'amaanyi lwaki bo tebayimya ne bakola ekintu nga kyabwe nga tebalina gwe beesigamyeko. Why is it that you have always okufuna omuntu gwe mulininga on? Ekisooka nakyo tekikkirizibwa mu mateeka okukola ekintu nga kyammwe. Bwe mukola ekibiina kibeera kya public. Okay. Era etteeka libakugira n'obbakugira okukola ekibiina nga kyetooloolera ku biruubirirwa ebyebisectional bya Buganda, bya Bunyoro, byaki. Naye ate nga tekijjaako kubeera nti ebyetaago byaffe nga Buganda, our interests, sectional interests are legitimate. Yeah. Naye ziri legitimate within a broader framework, a broader national framework. Nga olina okutunuulira ebitundu byonna. So twakola ekisinde ekyo nga tulina okubaako bye tukkaanya ne bannaffe abalala abagwa ebweru wa Buganda. Other political players. You see, bwe mutabeera strategic mutomera Muganda agamba ensi bambi edibya mutere. So ebya Buganda bikulu nnyo era it was my primary motivation within the broader framework eya Uganda nti Buganda ndowooza yesinga omugabo mu Uganda ffe twasinga okuteekamu omuwendo singa otunuulira in terms of human resource abantu ettaka ensimbi ffe twasinga okuwaayo omuwendo mu kuzimba Uganda era olwaliro bwe mpulira abantu abatugamba gaffe tuli parokyo abatamanyi Luzungu baga tuli parokyo nti tulaba kumpi awo nseka tebamanyi muwendo gwe tutaddemu. If anything baby ono gwe bayita Uganda ffe tumunasinga ennyo ffe tusinga omunaaza ne tumusiiga ekizigo kubanga ffe bannannyiniye abakulu abaamuzaala. So enteekateeka yaffe yali mu kiseera ekyo tugenda tukolagana n'abantu abalala naye tulina framework kimwe tukkaanyiza era wano neebaza nnyo omusajja oyo Dr. Besigye kubanga ffe twamugamba tuzze okukolagana naawe bino bye tutunuulidde bw'otandikidde ku Mbabazi naga it's okay document eriwa ti omuntu bw'aba ng'ayogera ekintu nga si kya bulimba ayiwako nkono nassaako. Mwali batuufu okusanyuka nti muffe mu Yerusaalemi muvuddemu abantu ababitegeera nga ffe abakkiriza nga ffe Katonda baataddeko amafuta batukulembere mu kintu abalimu essuubi lyaffe. Nandirowoozezza nti buli Muganda alina amagezi kye yandibadde akola gwe yandibadde alowooza. Buli Munnayuganda alina amagezi kye yandibadde alowooza nti tuli mu Uganda eyawamu ebya Uganda weebiri n'ebya Buganda weebiri era omuntu talina kutusonyiwaza nga twogedde ku byaffe. Kaakati gwe muwala wange tiweddira ngabi bwe tuba twogera ku bya Buganda ebyawamu otuula ku mmeeza n'abalala
oba kale gwotuula wano kwene eddako emabega kubanga bataata batudde wano mu maaso tosa batula ku mmeeza y'emu naye bwe tuba twogera ku by'abengabi tutuula ku ofiisi yaffe ekibuye wali oba tugenze ewaffe e Buwanda kati ate ggwe tojja kujja ebyo tebikukwatako si by'e Buwanda bwe tuba tukola ssaako y'ekika ky'engabi toteekamu bw'oba oteekamu tumala kola provision nojja nga investor naye ne mu kika ky'engabi tulinamu amasiga waliwo meetings ezituula nga bwe tuba tutudde ab'essiga lya Kirama ab'amateega eŋŋoma nnene tebajja abaayiga emigamba tebajja ab'akalwanyi tebajja so buli kintu kyonna kibeera n'emitendera bwe tuba twogera ebya Buganda tulina eddembe okubyogerako mu Uganda kubanga tulyazaamanyiziddwa nzikiriza n'Abanyolo boogere we balyazaamanyiziddwa n'Abasoga we balyazaamanyiziddwa boogere n'eddoboozi limu olunaku lumu Right Honorable Rebecca Kadaga yataamira mu Parliament nga ye speaker naye ng'ekimutaamya nti tractors ze balina okuweereza Busoga Ministry ya Agriculture tezitaddeemu mu budget era ne baziteekamu ekyo kyamuggyako kubeera Munnayuganda Museveni teyakola oluguudo oluva we bayita ku kageeti olugenda ne lugguka paka Fort Portal nga luyita wuwe kimuggyako kubeera Munnayuganda so bwe tutyo bwe twajja twagenda ku balala ng'ate naffe twesobola nsanyusa okuwulira nti waliyo Bannayuganda abagezi ekimala abakkiriza nti twesobola tawulira ekigambo ssuubi kye mwatuwa kituufu ffe mufuuke essuubi lyaffe mmwe mujja odyettira oba mmwe mulyettira ate tutya nyini kiggwa yakiweebuula kakati we twogerera ttiimu eyo yonna eya ssuubi ate mwe mwabalako 7 be mwalowooza nti they are the notables we were in thousands for real oh yes bwe twatongoza ssuubi ku Christ the King walaba abantu abaliwo ne poliisi nejja netufuutulawo misinde ngegamba muyitiridde enamba ze twali tulowooza nti ze mugenda okuleeta wano zisusseemu Bannayuganda bamemba basuubi bangi naye nga bwe gayi nnyini kiggwa yakiweebuula kati nga bwe twatandika asigadde mu bukulembeze ku national level mukyala Betty Nambooze olidde abakyoli be baatugobye naye tetulina zisiina kwemulugunya ate nyinza n'okwogerera bannange kuba nze coordinator waabwe ffe ku level eri personal tetulina kwemulugunya bwe muzimba nga muzimbulula the choice is yours munaamala ddi munate muba munaasereka ddi kwe kusalawo kwammwe ekirala era kikintu nakugamba ekigambo nkiddamu nakigamba Katikkiro wa Buganda nakiddamu ne juzi ekizibu kye twafuna buli Muganda mugezi n'atali sinkwe nze si kyeŋambye buli Muganda mugezi n'atali mugezi lwaki okyogera bwotyo ndi musajja mukulu nandikyogedde mu lulimi olusingako okubeera olukambwe kya bulala kya lunaku lulala keketi buli kimu mulowooza mwe mukimanyi osanga n'omuntu gw'otunuulira nga ddala ekyamazima tamanyi olunaku lumu waliwo omubaka gwe twali tukayana naye mu Parliament naŋŋamba naye olowooza ku mubaka gundi n'omubaka gundi ani asinga obusiru mu Parliament ya Uganda ekyo kinzise ne mugamba tokyogera bwotyo gambako waakiri nti mubaka kyasinga obutaba mugezi nembaako gwe natunuulira naye nabagwe yatunuulira oluvannyuma twakizuula nti nno actually fembi twali bakyamu waaliwo eyali abasinga abo yali headboy oba headgirl ndowooza omanyi oyogedde lwaki njogedde nti enkwe tulabe nnyo abaana b'enda ya Nakalaama nga mwegwa mu malaka mwesikaŋŋana ate nga muli babaana banda emu tetwasobodde kulaba mu mawanga malala saagala kubanga agezaako okuleeta okusosola mu mawanga naye olaba nti amawanga amalala beekwata ekitole naye abaana b'enda ya Nakalaama tukirabyeko n'ayonka akirabyeko kati ayonka sinaba kwogera naye kumanya oba akirabyeko
naye buli alina amaaso agalaba ayinza okuba ayirabyeko. Yes, ntera okwogera nga mpumbawumba kuba mu kikula kyange njagala nnyo okugatta. Omukulembeze omutuufu yandibadde oyo agatta, so oyo asaasaanya. Kyenva olumu njogera nga mpumbawumba. Naye waliwo kyotasobola kukweka. Omuntu ayinza kujja n'agamba nti kya kitiibwa na kwenyumiriza abendeemu okubeera nga beerumaaluma. Waliwo abantu ng'ekirungo kye balina mu bo munda mu bo balowooza nti omuntu omusubbaawa bwe gukoleeza emirala teguzikira. Si kituufu, guzikira. Era empewo bw'ejja egufuuwa ne guzikira. Ebyembi nti kati eguzikira tewaliiwo gugukoleeza. Mulimu nzikiza. Omusubbaawa bwe gutakoleeza mirala tekigugaana kuggwerera mu kiseera kyagwo eky'okuggwerera. Naye bwe guggwerera gulekawo ekizikiza. Mu bantu buli muntu asaana asitule munne. Okusitula tekitegeeza kweraga. Mugatte ebitone. Buli lwe mwawula ebitone buli muntu alina Katonda ky'amuwa. Kituufu. Ayinza okukuwa obumanyifu oluusi kalibbala abantu bakumanyi. Kitiibwa kya Mukama. Naye ate nnyinza olw'okuba nkusinga ku myaka nnyinza okuba ng'ate nze ndi mumanyi. Kituufu. Kati ne tugatta obumanyi n'obumanyifu. Combination eyo eba nnungi. Kirungo kiba kirungi. Mujjamu ekintu kimu ne bakibasitula okubaggya we mubadde ne kibatwala awalala. Ebeera nsobi omumanyi bw'akozesa obumanyi okutuga omumanyifu. Ate era ebeera nsobi omumanyifu bw'akozesa obumanyifu okutuga omumanyi. Mu byobufuzi obumanyifu mbwetaaga nnyo. Naye musobola kubufunamu okusinga kufuna ngalo. Obumanyifu nabwo mubwetaaga kubanga ate bwe butungirira emiwaatwa egirekebwawo obumanyifu. Kituufu. N'olwekyo okugatta talanta Katonda z'abawadde kya mugaso. Era ebbanga lye tumaze nga tubigatta ne tukolera wamu tusituse nnyo. Bwe tubyawudde tugudde. Ffenna tuli ku ttaka. Nakugambye nti ku level y'obuntu tetulina kwemulugunya tulyoke. Ku level eya community ey'obumu ng'eggwanga Uganda, ng'etundutundu lino ensi Buganda, nga oludda olutegeerera gavumenti tutunula emabega n'okulumwa n'ogamba bye tuzimbidde emyaka bwe biti bwe bigenda okufa ttogge. So that one is painful. But at a personal level weebaza Katonda n'ogamba okay beebale kumpa platform kwennyimiridde ensi n'ennengera emyaka 15 waawo nalina platform nga Minister Mengo. Ni nabo omusajja Isaac Newton yagamba nti sirengera wala kubanga ndi muwanvu lwadagada naye kubanga waliwo abasajja abanjazisa ebibegabega byabwe nsobola okulengera ebiri ewala. Wow. Ekyo kiyinzawo ku kyokuba omwami Muwanga Kivumbi. Wacha smiling. Muwanga Kivumbi ffenna bwe tuba tujjukira nti eyakola oba eyakulemberamu ekisinde ekyakummisa kaadi. Ate era nga ndaba nti bambi sigamba nti buli omu abadde agenda n'amulabako basaalirwa tulaba nti ateekamu amaanyi mangi ogenda omukyalirako gy'ali mu nkomyo. Ate era nawe wavuddeyo n'ogamba nti ogenda kubeerawo ku bantu abagenda okumuwolereza kubanga oli munnamateeka omukenkufu. So netandika okwebuuza omutima ogwo okuba nti omuntu otegedde ekikolwa kye yakola nga tekyali kya kwali omuntu yena bakimunyiiza okubanga ovuddeyo ate omuwolereze omutima ogwo ogujja wa Honorable era ekikolwa ekyo lwaki okikola? Ntegedde leero okuva ku ggwe nti yakulemberamu
mu by'okunnyima kaadi. Ati buna ffe tugamba tubeerako ku mutimbaga. Mbadde simanyi naye mwebale kugoberera kusinga nze. Ekisooka kaadi okunnyimibwa kyajja ne challenges no opportunities. Okusoomozebwa n'emikisa. Oba oliawo Katonda takola nsobi, nze ndi musajja mukkiriza. Bwe nategeera Kristo namanya nti takola nsobi. Mu byafaayo mu ngero z'Abaganda oba mu byafaayo by'Abaganda mwalimu kabaka eyali ayigga ennyo naye ng'atera okuyigga ne musajja w'omu. Olunaku lumu baali bagenda olunaku lumu kabaka ne yeetema akagalo. Omusajja we n'amugamba mukama wange ng'olabye naye guma Katonda takola nsobi. Kabaka n'anyiiga nnyo n'amuggalira. Bw'aba akyali mu nkomyo kabaka n'agenda okuyigga. Abazigu ne bamukwatira eyo ne bamuwamba nga bagenda mu ssaddaaka banoonya ow'okusaddaaka bo tebamanyi nti kabaka bw'atuuka eyo nkugereza kabaka wa Buganda kuba gw'ojja okutegeera naye yali kabaka wa Walale. Bwe bagenda omusaddaaka ne bagamba naye talina ngalo emu aliko obulemu ne bamuta. Nakkiriza nti Katonda takola nsobi. Nadda n'atwa omusajja we n'amugamba Katonda oli butuufu takola nsobi. N'ambuulira ebyabaddewo. Ono n'amugamba era takola nsobi singa tewansiba tubadde tuyigga ffenna baali saddaasenze. So kunnyima kaadi Katonda yalina ensonga. Ekyokubiri buli yafuna kaadi ali mu Parliament. Mpawo magombe gazza. Oba bakufulumiza batya oba batya oba ofulumye. Ati okudda ku kya mukulu wange jjajjange actually Muwanga Kivumbi. Kulemberamu ekisinde. Nze ebyo byambu sijja bigenderako. Kubanga neyaginnyima yennyini oba yakola ki besimanyi saagala kumanya. Simuyinaako mpalana. Bangi abaazifuna baliira ku nsiko. Bwe tuwulira mbu waliwo abaazifuna nga baliira ku nsiko. Abalala mu buduukulu oba oliawo nandibadde mu kaduukulu. Oba oliawo nandibadde nga banjigga ate kati nze atamanyi kwekweka ku nsiko. Bandibadde bantwala ddala ne mu basement. Ekyokubiri waliwo ekifaananyi kye tutambuliramu nze kyentambuliddemu emyaka 15 nga bonna olowooza banno so n'obutampa kaadi kyanjigiriza abatali bannange so nga n'abatali bannange babadde balya ku byange. Kyampadde n'obudde okwerowoozaako kko. Neŋŋamba leero ŋŋenda kulya omunwe gwa kasooli nga gubuguma ne bagujja mu nnimiro ne bagwokya nga ngulaba ku sigiri n'engulya n'entuulako n'abaana n'empulira oluzungu lwe boogera olutuufu n'olutali n'empulira ebirowoozo byabwe ku nsi ku bannaabwe n'okuwummulako n'okukeerako ku makya nga budget olinayo n'abantu bo n'okukeerako ku makya nga okuba pulaani yo y'olunaku n'ogituukiriza kubanga oluli obadde ogira ki oyina pulaani oba ogira nti gundi bamukutte n'odduka munange munywanyi wange bwe tukakuyege bamukutte omulonzi bamukutte obeera ofuluma bwoti n'osanga omukyala bwe babbako ekibanja abamusinga amaanyi ate n'okyuka naye n'okuwummuzaako ku mubiri nti kwegamba olunaku lusobola okukya nga lwa Sunday omanyi nze ndi conservative service nsaba ya ssaawa 4 naye luli mbadde nkeera neŋŋenda ejini nensaba essaawa 12 novayo nosaba essaawa 2 n'odduka emisinde byonna Katonda alina ensonga naye n'okubeerako awo noba ng'osobola okwogera ebigambo bino byenjogera biyambe abakulembeze abatuddidde mu bigere abalonzi babawa omukisa
okuweereza ebyo bye balina okuweereza, baleke kwetikka mugugu nga bwe tubadde tugwetisse. Manyi omuntu ayinza okugamba ebyo byonna obyogera kati nga bamaze okuwangula. It is okay. Ekisooka nakkiriza nti bampangudde n'ensonga zaabwe ez'obutaliimu nzimanyi era ndi okay. Naye by the way abalowoozi okukugjamu buyinza bwabwe ne bwe baba tebawadde ensonga ne bagambye tumukooye era oli abadde bankooye ne mbagamba baana bange Kristo yagamba mujje gye ndi abakooye n'abazitoowereddwa n'abankooye mujje, naye nga tebawulira. Abamu baba baatamidde dda bayiseeko. Omuvuka yayimba luyimba ki tife boonyumiza twayiseeko dda. Waliwo ababa baayiseeko, waliwo abalala ng'okuva mu kyalo ebyewaabwe byamutuma kukyawa. Segguno omukyayira ki tewali talina kye yankola naye simwagala dembe liyo kyabukaafiiri naye n'eddembe okukaafuwala birala olibiddamu Katonda wo si kyabukkiriza okukyawa naddala watali nsonga. Naye ebyo byonna bwe biri, naye njagala nti kimpadde omukisa nammwe mwebala bampadde platform. Nali mmanyi nti omuntu bw'amala okugwa mu kalulu we batakyalina makulu gye muli nga mmanyi nja kugenda bugenzi ansi nnima amayuuni gange naye munsokoolayo nga njagala nkozese omukisa guno mbuulire abo abalonze abakulembeze nti abakulembeze be mulonze mubawe omukisa bakole. Temubatuga, temubateeka migwa mu bulago. Yes, abamu be mwalonze era beebo yabadde choice yammwe, naye mwe muleke kubeera nsonga ebalemesa okukola. Kuyinza okuba mu akafaananyi omuntu okugamba nti oteekwa okuziika okuva ku Nikaani wentandikira eyewammwe okutuuka ku masuuliita, kugombolola y'emasuuliita. Ekyo kimu. Ekyokubiri nti oteekwa nti osuubirwa okugaba ssente okuva ku Nikaani paka masuuliita, nayikonto, simenzizi, abagenda okuwasa, abagenda okufumbira, agulawo ennyumba, n'abazimba baagala fundraising, baagala baye ssente bazimbe, olina gye omugulira amabaati. Waliwo jjajjange omu ow'ekitiibwa ate musomesa wange Yusufu Nsibambi nabadde ngoberera obutambi bwe ennaku zino newe nateeka sola 16 nenfunawo obululu 3 oba buna yanzukiza Luzzi yembaka w'ababaka ba Parliament. Yes, njagala nkyogere wano e Buganda omutindo gw'obukulembeze bwe guba ogw'okukyuka gukyuke. Ebigambo Luzzi byabadde ayogera muve mu kubirabira mu katemba. Bye bigambo ebituufu. Twasobeddwa nnyo Luzzi. Bannabyabufuzi oba abakulembeze bammwe bye bayitamu kituyi nga baziyidde. Mwe mutubuulira abakulembeze bammwe nga bwe babalyamu enkwe, yes, muli batuufu okukyogerako. Mukkirize wabeewo abababuulira abakulembeze bammwe bye mubayisaamu. Twala ekyokulabirako. Banyimbirira ne banyimbirira n'engula ambulance. Omala okugula ambulance by its nature yakutwala abalwadde mu ddwaliro. Naye bajagala kutwala bafu. Nogamba natuuka ekiseera nakyo nenkita ne I gave up ne mbagamba okay anti yammwe mmwe balwadde abatugenderamu mmwe muteekamu abafudde. In fact nali nsuubiza nti ku mulundi guno bwe mmala akalulu ngenda kugula funeral van. Nga yeetwala baki twawule ambulance kuki ku funeral van. Naye kwegamba olw'okubanga mwina gavumenti etakola oba ezitakola kubanga n'ez'ebitundu mweziri emirimu gyazo gitikka omubaka aleeta ambulance, omubaka asima enzizi. Nnyina we nagenda ne bagamba oluzi waffe era amazzi tugagula 1000 ne mbagala tugendeyo ndulabe mu kalulu kano tugenda odutuukako nga mukoka yajja n'aluziba lwa mudumu
nimbaga mumaze ebbanga ki tumaze emyezi 6 ng'amazzi tugagula gindi eri tukola bwetti nimbaga muleete 10,000 ne baleeta 10,000 ne tutandika okusokola ne tujjawo enfuufu naye nga mwoli nimbaga mujeewo nga bajjawo oli namulaga kyakukola mu dduuka wange bwe bamala okuzibukula ne batuuka ku levo y'omudumu we guli ne guta amazzi bettu ne mbagamba kino nakyo kyalinda mubaka abalage bazibukula abawe ssente baali balina n'engineer abakoledde budget ya milioni 16. Oh wow. Embaga naye twanafuwa ddi okutuuka wano n'ekintu ekitono nnyo ekya bulungi bwansi enkuba etonnya neereeta mukoka n'emuyiwa day 1 neereeta day 2 neereeta paka weezibira ddala amazzi ne mutandika okugajja emitala egindi ne mugagula n'okugagula ne mulinda omubaka abantu obunafu nabwo bwayitiridde Honorable tujja kukkiriza nkuba tutusanga nga tutunuulidde question tosobola kugisabira n'esigala mu bbanga era nagigambye dda egiretulinda naye nga tukyaliko eyo ensongera ey'okuba nga oli mu kibiina ekyo nti twawulirako actually twalaba era gojja okunnongoosa bwe mba mpabyemu nga Nuupu yatandikira mu Lujjalo. Tolimbye sirimbye. Do you feel betrayed okuba nti watuuka n'okukoma ng'oli independent nga Nuupu yatandikira mu Lujjalo? No, ekyo saagala ebeera ensonga empeesa kaadi kuwaayo bwe mba nga nsaanidde bwe mba nga sisaanidde si kyekyo kyokka quite a lot era abantu babimanyi n'okusinga bebimu babadde babinzijukiza bwe nkolera omuntu ekintu siwandiika abalala be babijjukira nina bayibuli ku ssimu yange wano bw'onoddayo osome ekitabo kya Nabbi Isaaya kankawani njagala kuddamu buzzi kibuuzo kyo nga sizze mu kunnyonnyola Isaaya omulanzi yawandiika mu ssuula eya 26 olunyiriri olw'10 oluyina abandi kusomere ndwandiise olunyiriri olw'10 yagamba omubi ne bwe bamulaga ekisa era taliyiga butuukirivu mu nsi ey'obugolokofu mwana akoleranga ebitali bya nsonga so taliraba ku bukulu bwa Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Kaakati nkugambye saagala eyibeere ensonga empeesa njagala tubeere straight tuteekewo emitendera tugitambulireko. Batugamba waliwo akakiiko ne kagaba kaadi nga bwe kaazigaba oluvannyuma n'empulirayo yavaayo n'agamba nze nagigaba era nenzikiriza nti nze nalina ebisaanyizo ebisinga abo naye simanyi kaabira mata gayiise kugambye waliwo bangi abaafuna kaadi tebayiseemu. Ekyokubiri siyinza kugamba nti okuva mu Parliament obulamu bukomye nedda obulamu bugendera ddala mu maaso. Basupervisor bange baalaba nti nno omulimu segumanyi bulungi saagala gulemerako nga ngukayanirako nti nali ngukola bulungi. Abansupervisinga bagamba nti nedda. Abansupervisinga mu Parliament abandaba nga mpandiika reports nga nteesa nga nkola research bagamba bonna nti nkola bulungi. Abansupervisinga mu constituency era nga be bampeerezaayo bagamba kimala oyo nedda oluzungu lwa Parliament alusobola. So ndi musiimu era sigenda bako kukulumira tebanziba bye nabawa nabibawa nga munnaabwe sejjusa sibikaabira. Obulamu bwange olw'ekisa kya Katonda bujja kugenda mu maaso era bwatandika okugenda mu maaso. Katonda mwesigwa, Katonda mukulu. Ne bwe baŋŋamba nti biganye saafunamu
kwekanga nti nesike mugambe nagabuga ki it is okay, it's well. So ebyekibiina kya Nuupu sogerera kibiina okitandikawo ekigendererwa kyo kyali ki bwe twali tutandika twava mu DP nga tukaaba naye nga tetuyinza kukkiriza nti ebyobufuzi bya Uganda bijja kgenda mu maaso nga tetutaddeemu mukono gwaffe ne tukkaanya ku bye twakkaanyaako ne tukitandika twali twakakitandika misinde Kibalama kitutte wuuyo abatwalaganya kofi bannaye ate Kibalama nga twakkaanya naye nedda tugenze mu kkooti Sseggona oliwa poza nalabayo ennaku ezo bagamba nti kale mugenda nemugamba nti gundi ye yawoza omusango naye bano be bawandiikanga empapula kituufu mu mateeka babeerayo abayambaku era bwe bamala okuwandiika ne babireeta bino nembisazaamu nembitereeza so siiza gamba nti nakola nzekka omulimu twagukola ne bannange nakulembera ttiimu nebaza Katonda nagikulembera bulungi n'obuwanguzi tujja kusigala nga tukola ebyobufuzi naye enkuba ejja kuba ndala tetuyinza kukuba mu nkuba y'emu so sejjusa kukola kituufu sejjusa kukola kirungi nedda amina kati politics yo oba kaŋŋambe ebyobufuzi byombi obibaddemuko oweerezaako Ssaabasajja Kabaka ate nkyamuweereza amina ate na wano ffe obufuzi bino bibaddemu how do you compare the two? They are not comparable. Okay. They are incomparable. Tebisobola bigeraageranya. Obukulembeze bwa Kabaka buli mu musaayi. Okay. I mean, nali Minisita Mengo ku myaka mimpi nga nze njogerera obwa Kabaka ng'era siddibwamu. Bwe nayogeranga nga batono ng'era they were outlaws, you know, abaddamu ng'era be bubuuga ng'era ne society batwala nti bagenge. Kigamba minisita wa Kabaka amaze okwogera ku nsonga n'oyanukula obuliko ekikyamu you are an outcast. N'enzigi eno nga nkimanyi nti bw'oba ozze okulondebwa n'atannayiga kwogera akkirizibwa okuyigira kugegeenya erinnya lyo. So buli muntu wakyogere kubanga gye bali ate nabo njagala balekerawo bakikomye n'ataanaabye akutegeerera akuboggolera akuvuma akusabisa ekkaaze omuwe mu bwetoowaze. They are not comparable. Tosobola bigeraageranya byanjawulo. Bwe nali nga minisita wa Kabaka nga ntuuka ku mukolo ne bannyaniriza nga minisita namanya kye bayita ekitiibwa ky'obwa minisita Mengo. Bw'ojja mu bino oba ogenda kuziika tonnatuuka kuziika waliwo bano abasooka ababeera kukuba ababeera ku misito gy'embizzi batunda lumonde baveeko balyoke. Waliwo omuntu eyazze okuziika n'alekerera okuziika n'adda mu kulya embizzi n'okunywa waragi. Abo bakutandikako nga tonnatuuka gy'ogenda kuziika. Owulidde balemanya abatunda abalya okulya izo osooke naye kyeŋŋamba nti oli mu kulya mbizzi nga ssaawa ya kuziika oli mu kunywa waragi ng'eri baziika naye ng'oluusi wavudde Kampala ogenze Sembabule kuziika oziikirako mukwano gwo Ruth Kalibala yafiiriddwa jjajjaawe. Ekyo ddembe lyo naye olw'okuba akawaragi kakwokyeza omukulembeze wo omulabira eri kubanga oluusi emmotoka tesobola kutuuka n'oviiramu eri n'ojjayo otambula n'akutandikirako eri ogera tumaze okusima n'olyoka ojja. Waliwo yambuuza Sseggona ogera tumaze okusima n'olyoka ojja. Gategeeza ki? Nti nandibaddewo nga tusima entaana naye nga tulina omubaka munnaffe yali ava
kiterera eyo bunyalugulu eyo erubirizi yaweerezanga n'ebifaananyi musajja atunga asima entaana tebaakamukuba kyenava muyita nemuga jangu najja mugamba njagala mubeere n'amagezi abakulembeze bammwe si be basimi b'entaana singa tubadde tulonda basima ntaana twandironze gwe naye ate nawe wandimazeeyo wiiki emu ne tufuna akusinga ekifuba ekigazi tugambe asima tooyi banne ne bamunenya ebigambo byange oluusi bikaawa biri sharp naye njagala abantu bayige nze nina very thick skin nti ebyo ne bwabiŋŋamba tebinnuma naye bantu bameka abagwamu amaanyi ago abandyagadde okutuwa obuweereza bwabwe n'agamba ebyo sibisobola kusobola kigambo bwe kityo kakati abo nze mbadde mbaka naye ndi taata I'm a disciplinarian tonkolako eryo fujjo nenzibiriza neŋŋenda kubanga ate munange omukulu ono yagaba akalulu nedda ate sirowooza nti ekyo kyekyansudde if anything kyekyandimpeesezza akalulu yes naye njagenda mu maaso nga mbyogera tebakkirizibwa kubiŋŋaana lwaki ye future y'ensi yaffe future y'ensi Uganda yeri mu mpisa abavubuka bwe tunaabakkiriza okutambula nga tebalina mpisa ekisooka tebajja kuwuliriza bukulembeze teri nsi esobola kukulaakulana nga tebawuliriza bakulembeze no of course abakulembeze must also be cautioned n'abakulembeze balina okukola ebintu nga bituufu ebituufu si byebyo ebiwoomera amatu g'abangi n'abo abayiseekedde ekituufu kyekyo kyokola nga emmeeme eyo okugamba kino kituufu nja kikola myaka 15 of faithful service eri abantu b'ebusiro neebaza bwebaza Katonda yeebale ebyogedde zi challenge zokka z'osanzeemu ebusiro teziggwa nnyingi elwe yasinga okukumenya simanyi oba nsobola n'okujjukira negamba eno buli emu ejja ne weiti yaayo buli emu buli kizibu kijja n'ebizibu byakyo enjawulo nti abakulembeze si be babeera mu lamentation bayibuli erimu ekitabo ky'okukungubaga by the way nsomye bayibuli naye sisomangako ku kitabo kya kukungubaga nkitya lwaki ngera nebuuza lwaki bakituuma kukungubaga nja kubuuza mukadde wa Bishop Luwaliro oyo amanyi bayibuli ko si yekka naye nja kumubuuza lwaki bakituuma kya kukungubaga content kyerimu buli lwembi kusitula bayibuli okugamba okubikula nengamba naye badde nsoma ekitabo ky'okukungubaga nkitya abakulembeze si be babeera mu kukungubaga abakulembeze be babasanga ebizibu ne bamanya n'engeri y'okubivuunuka engeri emu tugambe eby'abantu baagala nnyo ssente biki luusi nojja nonsaba ssente nga sirina eddagala teriri mu kugenda kusinga nnyumba yange mu banka nkuwe ssente eddagala lyakuwuliriza ekizibu kyo kiri ki ekyo ekintu kyoyogerako nga tekyetaagisa kukuwa ssente oba kukuwola nti kikwetaagisa kugenda n'oyogera ne gundi abamu babadde bajja omanyi poliisi yakutte omwana wange kati baagala $300 ani amukutte era poliisi njebaza by the way poliisi gye mbadde nkola nayo njebaza nagaana nze sisaba nguzi yo wa poliisi lwaki agisaba n'agisaba omuntu omunaku ye omunaku najjeewo mbaka no si indirectly it's direct nange okugikuwa mba complicit to the crime nega Ruth kale kwata $20 genda ogimwe era olubiŋŋamba nga nkwata essimu DPC nina omuntu afaanana bwati ne bwati bamukwatidde bwereere omwana we RPC njagala omuyambe ngenda mukuweereza kasita essimu eva ewa DPC oba RPC ng'ekubuuza OC nti omuntu ono bwoti ebyenguzi ng'obivaako
ugakati ono mutadde nja kubba omulala kakati nze kyenkuwage matu gange ne tunoonya eddagala eyo challenge eya ssente nene teri alina ssente zisobola kumala bizibu bya banne bw'abaayo Mukama amuwa omukisa si yenze oli najja n'akugamba njagala kugula mabaati omukyalo omu yajja n'aŋŋamba ayagala kugula amabaati ga nnyumba ye ne mugamba munnange nga sirina n'aŋŋamba kale mpola mugamba sirina ate sisobola kukola naŋŋamba mpola nja nkuwa endagaano ya ploti yange ne mugamba sikisobola oyo bizinesi yannema nti ne mugamba eno yennyini gy'ozimbako gy'oyagala okunsingira naŋŋamba nedda ninayo ey'okubiri kyenava mubuuza maama nti wangi lwaki ey'okubiri togitunda oba n'ogisalako n'ozimba ennyumba n'okulawo ne ka bizinesi abakazi abakadde ab'emyaka gyo ke bakola naŋŋamba ate kati omwana naamulekera ki ne mugamba olina omwana naŋŋamba nti nina omwana emyaka 37 nange nalina emyaka 37 kyenava mugamba maama nti wangi kati nze oyagala ntunde ku bye nandirekedde abaana ab'emyaka 3 tusobole okuzimba olekere mutabani wo eyenkana nange ploti 2 ng'emu tugizimbyemu n'ennyumba ne mugabo bwenkanya buli ludda wajje muli njagala kukyogera nga nkiddamu abanafu abaalemwa ab'omwoyo omutono ab'okufumiitiriza okutono bajja gamba ndowooza omuwulira obukodo n'omukazi omukadde oyo naye omukazi omukadde yali selfish ng'akozesa myaka gye anyigirize nze kubanga ndi mukulembeze ebyo nabigaana njagala mpe omuntu ng'ali genuine era mbawadde ate bempadde teri gwe nali ntadde ku kamera nga bw'ayogedde sikikola si kya bugunjufu kya bugwagwa naye nga honorable tunalaba ku Uganda eteriimu njawukana mu mawanga ngerimu ebyobufuzi naye nga teriimu byabufuzi by'amawangwa tejja kubeerawo temujja kubiwera okulowooza ku mawanga gammwe si kibi ekibi kwe kubeeraawo ne mulowooza nti gwe oli superior oli wa kitalo olw'eggwanga lyo olw'eddiini yo olw'ekibiina kye eky'ebyobufuzi nti gwe olw'okuba oli muganda okkirizibwa okubba Uganda okubba mu Uganda olw'okuba oli mukristaayo gukkirizibwa olw'okuba oli wa kibiina kimu nti kya NRM gwe ne bwobba gwe ne bwotta amateeka tegakukwatako no naye ekyokukkiririza mu mawanga gaffe nze eggwanga lyange ndikkiririzaamu nnyo ate bwokka ku ggwanga ekika kyange nze neddiranga biperiod mmwe ab'enseenene nze nonna ebika bingi gwina ebika bingi enseenene engabi omutima kati ate gwe otuyita otya mwagala nnyo okwegulumiza honorable kati kovudde mu byobufuzi ogenda kuba okola ki mu biseera eby'eddembe ekisooka ng'ebiseera eby'eddembe bijjeeko nga bino by'ompaliriza okugjamu nja kusigala nga nkola obwalooya era saabuyimiriza obudde bubadde bunsalako ne mbukola kitono nja kubukola ngenda buwa obudde bungi nima oli mulimi ndi musajja mulimi nima emmwanyi nima kasooli nima amatooke oba emmere emmere eriibwa abaganda aba bulijjo nze amayuuni akyali muzijukidde nti kati neetaaga n'okulima endaggu n'obukupa obukupa mbulina nina amayuuni ga bwayise n'obukupa nja kukyalirako honorable ng'ozze kunkyalira oba zze kulya n'ebyombi gye buli kakati olwo era onojja ne kamera zo olwo ojja mu kyama mwagala tubawe mu kyama ate ffe tugende webugira nti omusajja atagaba kati bw'onomala okutwala obukupa bwange onokkiriza n'obuulira ensi banne omusajja agaba obukupa mami sensuwa obukupa bwalidde olwaleero bwanika ti
buvudde nakasozi kituufu so nnima nunda ndi muluzi tulunda ente empanvu n'ennyimpi tulunda embuzi n'enkoko nunda ne ssekkoko zendyako nze nganze so ekyamazima oli talowooza nti kati obudde obubadde bwa paalamenti buvuddewo kati ali aido ndi bize abantu mubeere bize abooluganda mukole lumu nali nvuganya ne muganda wange bamuyita Mbidde kuba pulezidenti wa Villa singa omukadde w'entebe teyanneekiikamu nga nze pulezidenti wa Villa era kati ndowooza singa emaze okufufumya buli ttiimu naye n'agamba oyo temumulonda ali bize for heaven's sake omusajja w'emyaka gyange alina kuba bize so ndi bize kyekituufu naye era nja kufissaayo ne ku budde obw'okusisinkana mikwano gyange egyedda to catch up natandise by the way lumu oba ogadde okwenda okusisinkana mukwano gwo ne bakkubira nti waliwo be bayodde ne bakkubira nti waliwo ono gwe bagoba ku kibanja katikati ku ssaawa eno nodduka nga nange kweganga ofuusenga kanyama so ebiseera byange eby'eddembe byebyo ogenda okuwugako okuwuga kusamba omupiira nsamba katono ne batabani bange mpola mpola sikyasamba guli ogwakaasa mmeeme so nja kufissa ku budde ngende empuge nkole gym omubiri gwange nagukuumanga bulungi nga nfuna kadde akakola gym dduyiro naye toli bubi siri bulungi nnyo naye siri bubi ndi fit naye era erwanako kituufu obulamu busobole okuddayo kuddayo mu mateeka nkola ne sikuddayo mbaddeyo yes tukola ffenna office ejja kunyuma obadde tragedy double tragedy yeah tukola era tujja kukola era yaŋŋambye edda emmeeza ye bagisiimuule njagala kumukakasa mwami Lukwago emmeeza nvudde mu office nga bamaze ogikubako enfuufu nja kuwaayo wiiki eno emu omale okunyiga ebiwundu ku bbalaza nkwetaaga mu office kujja kukola ya tujja kukola tusigala tukola emirimu gyonna gye nasangibwa nkola nja kusigala nga ngikola okuggyako obusomesa ogw'omulimu nagulizaini nga sigenda kuguddako naye ebirala tujja kubikola njagala kwebaza Katonda abakuumye abawadde obulamu Katonda nsaba atukuume nsaba Katonda atuwe Uganda gye twetaaga esinga ku eno gye tulaba nsaba abantu bettanire okwagala n'okwagalana bettanire n'emirembe bigambo bibiri Kristo bye yasembayo naye yagamba nti mbalekedde emirembe gyange kati Kristo yatulekera emirembe gye nsaba tugikuume abatukolako effujjo nabo bakkakkane bamalibwe balina ebintu bingi bamalibwe tusembayo okwagalana ambuziza ku kya muganda waffe nnyina wa Muwanga awulira atya nti mutabani we alina ebizibu ku kibuga nga baganda be bamanyi tebalabise bakubiriza tuyimirire naye enkola y'Abaganda eri bweti enkoko yo bwe kiba kigitwala osooka gitaasa n'ogikisuuza n'ogigamba saggaana okuliira ewala nayo neolyoka ewulira oluusi emala kulabako nega omukulu yaŋŋaana okuliira ewala so tukuume oluganda oba omukwano tekitegeeza kutambula na muntu mu biseera ebirungi oyo abazungu bamuyita fair weather friend nti embeera lweri ennungi lwabeera munno tulina okuyimirira awamu ne mu biseera ebisinga okubeera ebizibu ate teweetaaga kumala kunkolera kirungi nze okukukolera ekirungi no mu bugunjufu bwaffe nkukolera ekirungi kubanga ndi mulungi Ssaabasajja Kabaka awangaale nsaba Katonda omaze okutaako Ssaabasajja Kabaka kuba bagenda kugamba waliwo ka statement ke wakola nti kasita Kyagulanyi afuuka president
ebisanja bimwakkanya ne biggwako president wa Nuupu addako agenda kubeera gwe sikeegaana kati wake kava kakabasi bwe yandivuddewo ekibiina tulina kireka nga kikalu nga tekikulemberwa ebyo bya bunafu nnyo bwe kabanke kavuddeko akabasa then abaleese akabasa banafu nnyo omuwendo gwabwe mutono because sirowooza nti buli muntu alina omuwendo nga naye akkiriza nti alina omuwendo nti ebyo yandibadde ensonga bwe yandivuddeko nga tulekawo vacuum oba okukyeyagaliza okweyagaliza baziza musango bwebanga mangu okuva ddi tulina president eyayingidde ebyobufuzi mu myaka 2 ne tumuwa obwa president sebo nze amazeemu emyaka 10 olwo mbampapye ng'ate ngenda nakulindayo ne 10 bya bunafu bwe kiba saagala kulowooza nti tulina abantu ab'ebbeeyi entono bwe batyo nyi bwe babaayo Katonda abasaasira abalinnyisa omuwendo amiina ndabira nnyo maama wange mugambe mwagala nnyo nja kumulaba mutabani wange mundabire ngambe okuva muganda wange lwe yagenda nga sizza kitono nange embeera eyo neŋŋamba ddi muganda wange yagenda n'agendera ddala engeri gy'obadde bize ng'oweereza oziika wano oli manzizi okola ki kati mugambe nga bwe nkomyewo mu baana aleete bye batwalira abakulu kiwedde mukama abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale amiina mubeere bulungi bye